Studios of Faith. Studios of Faith. Studios of Faith.
tulina bangi abawangudde ate twafunye ebizibu bingi nnyo bye tubadde tulaba mu kalulu ako effujjo eryakoleddwa abantu baffe abalemesebwa okuwandiisibwa akakiiko k'ebyokulonda nga kagenderedde ne bakakasa nti abakadde tebabawandiika abavubuka tebabawandiika bwe bawandiika twagenza okutuuka nga ne ku nkalala ate babajjako kadde kavuyo kootalabanga naye njagala kwogerako ku bantu bano kubanga mmwe bye mwakoze tetugenda kubikkiriza mu kitundu kyaffe ewaffe otanza okuteesa oba okyabuuza wano ndi mukubuuza bino bikulu nnyo byokuteesa bigenda kujja omukyala gwe bayita kansala Rosette eyabbye enkalala okuli abantu z'okulonda ekikungwe kansala Rosette ekyo kyewakoze kiri criminal tekikkirizibwa era kansuubire poliisi okugera gutwalanga musango tosobola kubba kiwandiiko kuli abantu abagenda ate siropenze kenyize kuba nabadde ndi around mwabadde ne mukulu Lule naye omukozi w'effujjo mukulu Ssettu anakulidde ow'ekisaaka ng'ogamba oli wa state njagala kuyamba mukulu Ssettu bawatambudde ng'ogamba abantu ogenda okuba abantu boga nti goli state kiki anti mukulu Ssettu bayasobola okibanyinyolo ekyo kyeweerimba toli state era tujja kukakasa nti ovunaanyizibwa kwebyo byewakoze enkulira ogenda wekyanga n'akasembayo ku nsonga eno aba electoral commission tuli bennyamuvi nnyo engeri gye mwakutemu okulonda kuno naye abakulu bano wammanga mukulu Tone ne muganda we mukozesa ekyabakuza nga be babba akalulu 221 babba akalulu ka kansala Kamya nakato ate ne mubakomyawo kati era bakubiriza akalulu ekyo tetugenda kikkiriza tugenda kuwakana nakyo mpuliriza kulaba akatuuka president w'ekiseera wa PFF Rodime Elias Kwabusalmu wali eddoboozi lyakusimukuwa lya Abednego Bwanika zirinda bulwange yatuusizza obubaka bwe abakulu tugenda kwogera ku nsonga eziri mu ggwanga mwabiri yagyogeddeko niye mpuliriza eyo gyotoli baba bitegedde general akulira eggwanga Uganda era president wa Uganda yatadde omukono ku tteeka erya UPDF Act kati yafuuse etteeka nga munayo yasinga omanyika nnyo nga erya kotumasho yataddeko omukono kitegeeza nti tteeka omuntu wa bulijjo basobola okuvunaanira mu tteeka eryo mu kotumasho kakati zataddeko omukono era tuze tulabula bulungi ekiyinza okukwasa enkokolo mu kooti y'amagistri ya BW radio yafuuse kuteeka yetaddeko omukono ekibadde mu sabiiti eno ekirala wiiki yemu eno inginiya Byanyima agamba nti ageza kusanga President Museveni ku nsonga zikukwata ku bbaawe naye ate akyalemeddwa agamba nti President Museveni bino byabufuzi baawange muleke afune okweyimirira alyeko obutaala Byanyima gwenjogera kampuliriza wakiwo kyansi yonna UNAIDS kikwatagana n'akawulwadde akawuka kana kamukenenya kakati yagambye njegenseebyo okufuna ku makyanga nti abaana wabawo empuliziganya Abedi nekimbaganya dialogue nga Abedi agamba abaana banupu abaliyo leka twogere Museveni ono abaana abate amuli gaali mangi nyinza okulaba ati Byanyima nti wale tubabeerewo empuliziganya si dialogue kakati nga Abedi kati enkola y'obugunjufu mwogeraganya ne munnammwe kati bono Byanyima naye nti si Museveni tubeerewo nenkolagana tukole dialogue tubeere nga omwami bamuta tebakikyali awo okulonda kw'abavubuka kwabaddewo era bingi byabaddemu wazeewo ekintu bakiyita gaali ne lukwago nonezi negaali singa kitegeere byavubuka nga mukadde sibimanyi naye nga ye akulira ebyokulonda yaga nti saaba bintu ebiyitibwa gaali tebijja kukola mu kalulu kano naye nalabye okulonda kwavubuka kwabaddemu amagye Joint Anti-Terrorism Task Force JAT nga yeriwo because police amanyi gakigwamu ebibadde bingi neffe twasomera ffe abakadde Abedi kitwakolanga moko
mwako kiregezo soka nemwegezamu nga mulira biri twayitanga final njukira ebyo kwago nga tuli oli Kampala Heights ndi Lubiri ebyokune byavubuka bw'ogiyita mock ebyagibaddemu nampulize maloli muli bayivu nibiga byenkosa bifu byakikadde mock bakati babikola babiyita batya kati era kyali mock yakiwuka ebyafu byekikadde ebyenkaaga kakati mutunakaluka avubuka akabaddeyo nebikabaddemu notono gyetulaga olengerayo nebigenda okubeerayo kati lukwago kyolukwago byanyima ayagala babeho dialogue baawe sobola okumuta eggwanga lyagala kumanya gono omusango gwa Besigye gutwalako ffenna ngaeggwanga wagwa mwami nomukyala we byanyima ataasa mwami we wagwa ffe ngaeggwanga amuze ekyokubiri ekisinga obunene ate kibaddewo okunoonyeza kulaze ulira NRM akaluka 2026 egenda kawonga nawe butundutundu 7 bakugwe banoonyereza abanoonyeza bagambye nti no
ategeeza ati nenze mukulowooza okwana nkuwosomewo medi nabirabye njagala kugamba nti kale ne bwaba yayogedde njagala okulowooza nti ekisooka ye ali mu diplomatic world wa UN wansi yonna maybe abakama abeeri mu UN balina olulimi lwe baagala okuwulira njagala kulowooza bulowooza naye nga sisuubira nti Honorable Winnie Byanyima era kino sisuubira nti kiyinza okuba nti ddala ayogera kuteesa ensonga za Dr. Kizza Besigye okumusibira eruzira kuba manyi obulumi Honorable Winnie Byanyima bwalina kusiba Dr. Besigye mbumanyi manyi ne family yonna si Winnie Byanyima yekka naye ne ba Anselm ba ampa naye yes Adamu n'abana abalala ba sister ba Olivia bani manyi bulungi obulumi bwe balimu ne Martha n'abalala kakati manyi bulungi Dr. Besigye kikyalowooza ku mbeera yonna eyinza okuteekawo akirowoozo kyonna ekigamba nti asobola okutola ne Museveni naddala mu mbeera eno gy'alimu oba luli abadde tasobola ng'ali bweru naye kati nga Mwami Museveni amutadde wali fe abamukyalira Dr. Besigye mugumu ninga ali mu bulumi nnyo medi ekomera simanyi myaka oliyembe n'emeka nze nyina 55 onsingako ebiri naye ku myaka gye tulimu dikunyiga Dr. Besigye ali mu 69 yawezeza omwaka guno muntu w'emyaka 69 okubeera mu kkomera ate ddala ng'akusiba omulinamu omukono munene mu bulamu bwe nga Dr. bwe yali personal doctor nga Dr. Besigye bwe yali personal doctor owayoleka Kaguta Museveni kiruma n'obulumi Winnie Byanyima bwalina kankubuulire kino Medi twali ku mukolo ogw'okusabira abasibe bonna Dr. Besigye n'abasibe aba Nuupu gwali ku kitebe kya Nuupu Winnie Byanyima n'ajja n'ayogera nazinga ebiri egiyise kanzi katonnyose Maria wakusiba njala mama Maria era okitibwa nkulamusiza congratulations set up njirawa myaka 20 myaka 20 me yaluddewo atavaako sa bisajja bisajja 15 achaya gwetonja tuwange tayatula kali radio Pumba Camp 73% mwawededda kyokufumba dakiika budakika ate ng'okekkiriza ssente n'obutakusabulamu weegatte ku nkyukakyuka nga weeyunga mangu ku nteekateeka eno okumanya ebisingawo ku nkola eno genda ku kibanja www.nrep.ug to learn more. Mfumba, powering Uganda sustainably. It's happy time, bathing time, Bulira bulungi, I feel so nice, sing chum 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 chum, again chum 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 chum. Kyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Ono ye musawo w'enkoko. Yes, sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja
ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa, akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Aba Uganda Communications Commission UCC abalungamya ebyempuliziganya mu ggwanga okuyita mu tteeka lya Stage Plays and Entertainment Act erigobererwa mu ntambuza y'emirimu mu kisaawe ky'ebyamasanyu bakukubiriza okugitambuliza mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa eweesa n'ekitiibwa. Buli kivulo ekiteekebwateekebwa kirina okufuna pamiti ekikkiriza okubeerawo. Eteekeddwa okugobererwa obulungi abayimbi, bannakatemba, abategesi b'ebivvulu, aba gavumenti z'ebitundu n'ab'ebyokwerinda. Okufuna pamiti eno kyangu nnyo, osobola n'okugifunira ku mutimbagano gwa UCC mu nkola ya e-services. Pamiti eno oteekeddwa okugifuna nga tonakola nteekateeka yonna wadde okulanga. Olwo neekakasibwa ab'ebyokwerinda omuli ne poliisi nga bakozesa QR code ya UCC empya. Olwo ekakasibwa ng'ogenda goberera amateeka n'otandika enteekateeka zo. Bwe tukwasiza awamu tusobola okutereeza ekisaawe kyaffe eky'ebyamasanyu mwe tweyagalira nga tetuweebuuse. N'olwekyo weefunire pamiti yo leero. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Communications Commission UCC, Communication for All. Onoonya akatambula ka wiikendi kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matondero g'amafuta gonna ne supermarkets ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna. Kituufu nnyo weefunye ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka osigale nga weekuumidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okozesako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako. Nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor, truth every day. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zino ziri 39 ezakayita ku ssaawa 4. Twegatiddwako musajja wa Kabaka Ssebo Nsabuza kutuza retired major. Oweekitiibwa Ssebo Nsembera ku Muzindalo. Nsaba okulamusa ku baganda bange. Tuli mu studio tukyaganya okubeera gender balance gyokyazenga muno omukyala. N'omukyala wuuno wenyini gw'obogamba. Alex nwana naye gyofunangayoko ne ku mukyala tube ne gender balance naye njagala ku kyennaku nange okubagiza ekitundu kino kye tulimu naye n'okusingira ddala fraternity y'aba naffe Abaisiraamu olw'okufiirwa mukadde waffe Sheikh Ndirangwa Muzanganda. Naye Mukama bw'ati bwe yageze katumusabire Mukama amulamuze ekisa. Nzikiriza nsaasire ne mukwano gwange Medisali eruwere eyo mfeefe wange yafiiriddwa omukyala we. Mukyala bambi badde emyaka 32 amulekedde omwana kusaasira ne bannange bonna. Naye kyansanyusiza nti bannaffe bonna nga bwe twatambulanga ne Sali baasuzeeyo mu lumbe olw'emirimu Medi gye yampiseeko wano nnyinza obutasobola kubeegattako ne nkusaasira era nkusaba Mukama akugumye. Ne bannaffe abalala be twayogeddeeko abafiiriddwa abantu baabwe nga omuganda waffe omukulu Kataabu tubasaasira. Tetusobola ga tumanyi kye muyitamu naye tukakasa nti buli muntu alina kyayitamu Mukama akunyige ebiwundu. Ekyokubiri njagala okwegatta ku bannange nga njozaayoza mukulu Medi naye nga nange neeyozaayoza kubanga olugendo lwobadde ogamba nga tutambula Oweekitiibwa Genti 96 yali afuluma University ffe 96 twali wano tutoba CBS etandika tukyali mu bimeezi eri gye twava oli muti eno gavumenti bwetuzunza ate nfe nanga batutwaliramu kubanga omanyi yakuzunzaako ate wakuba kimeza kwena kubanga politics w'ebimeezi politics waffe ebimeezi yasooka yali all inclusive era bwabeeranga linga bw'ogaana kino bwokwogera nga nerukwago ojja mugaana naye twebaza Ssaabasajja ne management ne bakadde baffe abakulembera ekisinde kino nti ffe bwana bwambaata tukulidde wano era njagala kutegeeza nti okumanya radio eno ffe yatufuula kye tuli ne bwe nabanga ndi mu radio endala zenno z'Oluganda ngolega nakuwulidde ku CBS nomuga yiga ate ku CBS leero sikwenda bali bonga bamanyi nti radio otegeeza ki otegeeza CBS kuba yali pioneer mu kututuuza ffenna ab'endowooza zonna n'ab'embeera zonna ate njagala okuyozayoza Oweekitiibwa Abe nabadde muwuliza ekiro wadde saabadde eri ku mikolo nga tuwulira ne restructuring gye mukoze
nenkyusa mu nteereza kyusiza congratulations emyaka 29 obusajja kudde era bw'oba osajja kula embeera ekutuusiza ng'okulaawo wadde abala tobaagala naye oga nti wayi naye mu mbeera mu mulembe gwa gundi myaka gyaffe 29 tubadde nolwekyo bunabanga tujjukira ebizibu bye tutakoze bulungi nga BNRM mujjukire bino ebirungi ebikoleddwa nti at least embeera ebadde created esobozesezza abasajja bakulu nga bano abokutuuka kwa 29 nga tetya wabaawo obubaawo naye nga tukyatambula ate nga we are getting stronger. Njagala okwebaza abakadde bange bano bwe tuli nabo mu studio kubanga kituufu programu zino omukulu bwaziteeka ne tutajja aye nazo tezibanamulamu naye gwoba otuyambye ffe kubanga abantu bambe tosobola kuŋŋanya mulundi gumu tutula wano ne tubeera nabo tujjukira emikwano gwaffe gwe twatulanga naye wano mukulu kyanjo mukama yamutwala twatulanga ffe mituliranganye wano kino betonyigiriza ndikusookayo naye nga ndooza wegenda nsonyiye tajja kuŋŋaana tumiliraana nga tusinkanye kubanga honestly that time twabanga n'ebyobufuzi wadde ekikulu ebyekintu kiramu ngera bana bano bateesa ffe tetwekuba bikonde wano wabula buli omu annyonnyola ebibye yozayoza abavubuka kubita mu kulonda ebyavudde mu kulonda bw'otunuulira nga butambula byabadde reflection y'embeera nga bweri tujja kutuuka wabadde awalungi era bamuwa ababe kino walina abalungi bamuwa ababe naye tulina omulembe omupya ogw'abavubuka ab'omulembe guno abamanyi nti kati nabo balina loolo mu bukulembeze era tubayozayoza tuyenze amanyi okyali tired Major William Kinobe as always nkyali tired but not tired nga ndi commissioner mukaki kati ndi mukiti kya commissioner lisi ngamba denja odada yandibadde ate kino bumuletedde kyakyali ambassador mukama wange nalikulira kati eri navaayo kati ndi mukakiko kabya bufuzi fule tuyenze return Major William Kinobe abala mutusi waleeti era ajja kujja ne kati Kinobe amaze okutuuka olukwago Lord Mayor gwino muzindaalo ensonga ya Dr. Kizza Besigye ya national concerned oba badde malirizayo ensonga ya Honorable Winnie Byanyima nenga bwe nkugambye nti abampuliza mujja kunsaasira naye katono nnyo Kaija wona ngambye nti baali Kaija yakoeta olukuŋŋaana luno lwali ewamwe lwali Kasangati Kaija nanga nti Winnie Byanyima yagamba nitwetaaga national dialogue ku nsi yonna Uganda so si ye kwogera na Museveni nti wamulinoza nakyusa ndikuba nabwera nikyentambulirako wano kyamulire ne Kaija naye bwatadde mu byabufuzi aŋŋambye nti kati nekiri era nja kukiddamu Kaija kyayogedde dialogue okujjayo Besigye kiriko kyekimu kyekyo nekiri kikulu Kaija ndoza owulidde sebugenda mu maaso tekirina bukulu bwakyo kubanga Museveni ng'amaze okusayininga etteeka lya General Court Martial nga Supreme Court yasalawo dda n'egamba nti abo mbasibidde bwereere n'okutuusa olwaleero tewali gwe baali batadde. Supreme Court yasalawo 31 January abantu abali mu General Court no si babasibira bweru w'amateeka yes kankitereeze mbwendi babasibira bweru w'amateeka bw'obaga nti oli omusibidde bweru w'amateeka ddala semateeka mute oba batwale mu kooti eza bulijjo bawozesebwe naye ne gwe baleeta mu kooti eya bulijjo Dr. Kizza Besigye bagamba ebisaanyizo byonna bimuweesa bbeera abirina naye tebajja ggimu omulamuzi n'agaana. Eno gye tuli mu kooti Nakawa omulamuzi Nantege yagambye ne balooya ffenna n'atugamba nti mmwe oba Dr. Besigye ayagala musaze w'okufuluma yalaba nzija genda maaso oba alina looya oba talina ng'ate ssemateeka akirambika bulungi. Toyinza kujjako muntu ddembe lye kuba ne looya ne bw'aba talina looya musango ogwa Nnaggomera bwe guti balina omufunira looya naye n'amukomiting ate n'amala omukomitinga mu high court ate n'asigala ng'akyalina fayiro kwegamba injustice eyo efaanana bw'etyo tosobola kugamba nti ate musobola okuteesa mu kufa oba oteesa ku ki ng'amateeka gonna agamenye kyekyo kye baakwata ne ekyo njagadde kiveeyo naye ne kiri ekigazi agambye tebajja kwogeraganya na gavumenti ekyo kitwala okuva gyendi temujja kikola tetugenda kukikola tewali kuteesa ku nsonga eyo ffe twawangula dda mu mateeka Dr. Besigye bamusibidde bwereere n'abasiba abalala abannuupu oddamu nga looya kati wa Besigye ekyo nkikubuulira nga looya wa Dr. Besigye era nga acting president we mu PFF tetugenda kutuula na mwami oli Museveni ndi tuteesa ate kiri kigazi national dialogue era kankiteeke nakyo mu context nti alabika Honorable Byanyima yabadde ayogera mu lufuutifuuti gye bayita ideal situation
mu mbeera esinga okubeera ennungi eya bulijjo nga bwe yali badde kyendowooza nti mu nsi eŋŋunjufu waali baddewo okuteesa naye mu Uganda temukimanyi ekyo tekisoboka kubaawo kubanga mwami Yoweri Museveni wa Luwero methods ye wankola yakiyeekera omuyeekera yenna ne bw'aba ateesa naawe enaaba alina ekitala emabega bwe tuva mu kalulu ka 2016 abaswidi bajja wano nabaga naye lwaki temuteesa lwaki Besigye oli waggume ne tubagamba era meeting zina zibangamu ne tubagamba nti mmwe kye muba mukola mwe mulaba oli alina omutima ogw'okuteesa era Besigye wano bamuwandise ng'agamba kiyinza kugenda mu 7 ndi innocent kyeki sirina musango kakati kammaleyo kino abaswidi ne tubagamba mutubuulire byagenda okuggwa nga nabo bennyini babijjemu ente abaswidi ne bagamba omusajja kyayagala photo opportunity bifaananyi kyova olaba mu iPod baayisizza etteeka erigamba nti bw'oba toliiyo mu kuteesa okwo kwa iPod togenda kufuna ssente kwagala kumyumyula bw'ati ssente eza parliament eza electoral commission kwagala kumyumyula opposition agiteeke ku ggwagi agikakkaneko aginyweze bw'ati mbadde nkumalirayo sitole ya Winnie Byanyima katono nnyo ku bulumi bw'alina gye yaleeta wano ku kitebe kya Nuupu kubanga mmanya muwuliriza yali yagadde wetwagedde Mulango yabadde kyalinza awulire mu byonna bye baayogera famire gyeyise mbyesijja kuddamu wali eruti Museveni we yakulira ewa Boniface Byanyima Embalala n'ebirala byonna bye baakolera famire yajjayo ekipya Winnie Byanyima lwe twali ku Nuupu headquarters myezi ng'ebiri egiyise yagamba nti Museveni nga adduse Fronasa bagenze jjukira yalumbako emutukula mu 1972 abantu ne bafa Museveni nga ali Tanzania abasirikale ba Amini bakwata maama wa Yoweri Kaguta Museveni bamuyita Esteriko ku Ndeeko Mugenzi kama amuwe ekyomula eky'emirembe ne bamukuba ne bamuteeka wali mu town ewaabwe I think yali Mbalala oba Ntungamo ne bamuteeka ku kubo ne bamumanya nti kati asigadde awo kufa abantu bonna abali mu kitundu ne bagamba onani amwetantala omusitula omutwala mu ddwaliro nga balaba omukazi alaja n'afa mannange mutwale mu ddwaliro ng'afa buli yabuuza nga ani oyo afa maama wa Yoweri Museveni emisinde kaga ntayi yali Boniface Byanyima eyagamba nze nja kumutwala mu ddwaliro mutwale n'ewaka ewange. Boniface Byanyima yaani ye taata wa Winnie Byanyima ye mukoddomi wa Dr. Kiza Besigye seza amene omukadde amuzaalira omukyala owa Dr. Kiza Besigye ye mukuza putative not putative father taata wa kwa adoptinze n'ataasa maama we ye taata wa Yoweri Kaguta Museveni eyamu adoptinga Museveni n'ataasa maama we n'abeera emyaka 2 ewa eruti okutuusa lwe yawona Bwanyima ne babajja mu nnyumba mu kisenge mwe baasulanga ne bateekawo maama we ne paka lwe baamukwasa ng'amaze okutereera bulungi Salimu Sale n'amunonawo kakati nagamba eyo famire gye baataasa bwe batyo yetuusa Besigye ku kino bye ebirala byonna bya Besigye okujjanjaba mu nsiko bireke n'ebirala so kati bwe bulumi bwe balina so embeera eyo tweza kugamba nti omuntu ogenda kumutwala kuteesa never. Okay. Abed sokumalize Winnie Byanyima kyabuntu ebigambo bya Winnie Byanyima engineer ebyokuteesa nabirabye ku mukutu gwe kubanga yabitadde ku mukutu gwe nze mumanyi bulungi nnyo nti nzikiriza mu kigambo kye bayita okwogeraganya okuteesa kitegeeza nti oli okkiriziganya ne byakola kati wano twagenda ne tufuna endowooza enkyamu medi njaga kuwa ekyokulabirako okuteeseganya kugenda mu maaso wakati wa Ukraine ne Russia ezo ensi bbiri teziri makambuko ebikompola bya buli lunaku naye
ebikompole ebyo bonna batandise okukkiriza nti tebigenda kuleetawo mirembe. Ekisobola okuleetawo emirembe kwe kwogerezeganya. Omuntu yakolebwa nga bwe mwogerezeganya oluusi mufunamu ekyokuddamu. Kati onawulidde mukyala Byanyima ng'akuta olugendo olwo, nze ndukkiririzaamu okuggyako mukulu Kinobe ono Meeja, fe abalala tujja kuba twewaayiriza nti tumanyi nnyo ebyawinyi Byanyima Besigye ne Museveni okubasinga bo abasatu. Wingi watuuka okugamba ekigambo nti twogerezeganye. Nze ndowooza tiyakijje kumpi wano. Ffenna mukulu Lukwago ayogedde, Besigye yajjanjaba, Dr. Besigye yajjanjaba nga President Museveni. Beemanyi ekiwanvu ennyo okusinga ffe. Era nze ndowooza kukkiriza kwange kuno okutono nti ababiri bano bwe batuula awamu, ono ayogera drone, ono ayogera kino nga bali wamu, basobola okuvaamu n'ekinaataasa. Jjukira nti abo ababiri muntu ali omu n'oli ali omu naye tebali omu. Besigye tali omu. Besigye alina abantu bangi abamukkirizamu ng'ogyeko ebya famire. Asasudde omuwendo ku lw'abantu abalala bangi. Kakati nze naalirowoozezza kye njagala okuwulira, baani abagenda okukubiriza okuteesa okwo kusobola okuvaamu ekiramu. Sigavugayi nti pulezidenti atudde wali ne Besigye atudde wano, ekyo kiyinza obutavaamu kiramu. Naye weetaaga okubeerawo omuntu konviina, omuntu asobola okukubiriza olukuŋŋaana olufaanana bwe lutyo. Era olukuŋŋaana olwo olw'okwogerezeganya lusukkeko ku kino ekya Kano Besigye, lukwateko ne ku basiba abalala, kuba nabo gye bali. Nze bali be nayogerera emyaka 3 egiyise be banvumira buli kigambo kyonna bakyaliyo mu makomera. Nabano abaŋŋamba nti toyogera tebasobola kubajjayo, bakyaliyo ekitalya. Jo wano bwe bataaka abamu nasangako omu n'agwa wansi n'anneebaza n'aga nti bwanika twakuwuliranga nga tuli ekitalya, naye bye wayogera byonna bye byantuukako. Manyi nti n'olwaleero mpuliriza omuvuuka oyo yagala nti mukyala wange wagala nti abakyala baffe tuligola okudda nga baabatwala, nanga nti nasanga owange baamuzaalamu omwana. Nga bwe nayogeranga wano kuba nabyogeranga wano nti ajja genda okudda nga omukyala baamuzaddemu omwana. Kanze katonosewo. Abalunzi b'enkoko tubeebaza, naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo Masala Broiler Concentrate. Kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko, ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi, Masala Broiler Concentrate mumusange ku Container Village, Juba Plaza, room B008. Ate gwe omulunzi, Masala Broiler Concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuba ku 0753 55 372. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago, n'olwekyo weekwate Masala Broiler Concentrate. Ekomyewo katale! Anti temuwulira bino nabyo bitegeere nti oli gino asigala oli gino. Melon Jewai Sweet number 2 gye bakazaako kaboolo ne Jewai Sweet number 4 ne D Green wamu ne Black King zikomyewo katale ate bakufera ziri mikebe giriko lukyayina lwokka. Kali wulira bino muyiika teekamu ebikolo 36,000 buli kikolo kivaako meloni 8 n'okudda waggulu. Zikulira emyezi 2 n'ekitundu tezirwala. Meloni ezituwa kilo 15. Jjukira ate ffe abazigula meloni tugigula 10,000 ku nnimiro. Eyasoma gattamu ataasoma bazisa obuti. Tuli mu bifo 2 byokka mu Uganda, ku Grand Plaza ku dduuka lya kulima bugagga L04 okulira n'akatale ka Usaafi. Ate Mityana tuli Kigalama ku Old Village. Oba osumagira n'obwavu bwo sumagira ffe kasitwa tuguze obujonjo. Tukubire ku 0755 799 93 66 oba 0772 46 53 07.
DSTV Uganda has got you with an upgrade on us when you reconnect on your monthly package and unbeatable entertainment. Shake off Monday blues with Damali. Spice things up with Triple Drama Tuesday. Binge watch that hot Lugambo on Telemundo Wednesday. Keep the pearls racing on Action Thursday. Ease into Family Fun Friday and catch the Club World Cup football action on Saturday. Then close Sunday with drama from Kampala Cream and Shaka Ilembe. Don't miss out. Reconnect to any monthly package today and get instantly upgraded. Terms and conditions apply. DSTV Uganda is regulated by UCC. Okweterekera fenna buli omwe alina engeri gy'aterekamu akasente ke. Waliwo ffe abazitereka munda mu faliso, mu kabookisi, abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi. Naye era mu byonna buli omwe alina ky'aterekera. Kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko. Tandika n'obusente obutono ddala siringisa 50 zokka. Nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo ssente zo mu ngeri etakukaluubiriza. Awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800-286-773 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigoberera. NSSF, a better life. 88 CBS FM. Sebo mbadde mbategeeza nti enkola eno ey'okwogerezeganya oluusi ebeerako byetaasa era tetugyewala. Mukulu Medi oyogedde ku lutalo lwa Iran ne Israel. We tunaamalira wiikeeni etandika. Ekigenda okubeera ku kamwa k'ensi yonna kugenda kubeera Iran kutuula na Israel na Amerika kwogerezeganya. Olutalo olwo luvudde lutya ng'oggyeko bali abaakubiddwa bonna ne byakubiddwa. Omuntu gwe bayita omuntu si kisolo. Mumaliriza mwogerezeganya. Era nze njaga kusaba abantu baffe mu politics waffe wano nti ekigambo kino eky'okwegerezeganya tukitwale nga kintu kikulu. Era nze nasanyuse sinawulira bigambo bigazi. Omanyi bino ebya Twitter tebibeera bigazi. Oli ateekayo akantu buntu layini zisatu. Kansuubire nti ne government kuba zisobola ogamba okwogera ne government ng'ate nayo teyagala. Kansuubire nti government President Museveni n'abalala. Oli yagambye Museveni. Ati oyinza okusanga President Museveni naye tukatusabe nti naye abeere mu mbeera eyogerezeganya. Mukulu Medi ekisembayo ekomera si waka kati kano beesijje gyali. N'abali abasiba abalala bonna aba politics gye bali sibo tebali waka, bali mu kintu kizibu nnyo, bali mu nsi enfunda. Nalabyawo ow'amakomera agezaako okuwandiika mbwannyonnyola we baasibira Besigye. Ne bw'onnyonnyola wootya musibe ne bw'onnyonnyola. Nalabya wandiise ekiwandiiko ng'alinga nga nnyonnyola nti baamusibira mu woteeri. Eri si woteeri. Kakati ekintu kyonna ekijjayo Besigye kano Besigye mukomera kasita baba nga tebagenda kumukaka nti agenda kuvaayo n'ekiwandiiko ekiga nti akkiriza byataakola kukuba ekyo kirala nti akkiriza tebamutadde mu kwogera kumukaka kukkiriza byataakola ku ekyo omanyi bulungi nti ttiimu gy'obadde oyogerako be baata baaliko Olivia Lutaya baali 13 baamala bakaka kukkiriza misango then Museveni n'aba pardoning yavaayo eringa superstar. Mukolo Lukwago nze ndi mu politics at a high level. Naawe gwe nkusuubiramu gwe oteekwa kuba by this time omanyi buli muntu oyo yali involved mu kiki abo ng'ogyeko bino ebya public. Oteekwa kuba gwe Mukulu Lukwago saagala kwogera ku mannya g'abantu abo. Fe abali ku politics ono ku level yaffe tosobola kunga nti obudde buno tomanyi nti ono yakola kino ono teyakola. Kati tulemo baleeta mu bintu kino ekyabeesigye kirala kiringanga ebijambi ye Masaka. Tosobola kunga nti olwaleero tomanyi nti kino kyali kiri. Ojja kujja ku briefing. Okay, tuyenze tu. Okay. Itaidi Major. Tutunulidde tusoose kya buntu okwogera ku Winnie Byanyima. Mwezo gavudde mu family
mchala agamba tugene tuwabere dialogue empuliziganya ne bagati mu dialogue abamba kifuna bulala nti oba munafu oba nafuye nefa wange ndi ku kyalo kino twalabako bakyakabaale basejjusa nga boogedde n'omukulu ne babasonyiwa ebyabali ne benkowadde sejjusa kyakabaale batwalako omusajja lakwena twalako bibadde basijja bikutwalamu ebyo ne kayihula wali kasagama wali ono omusajja wa katonda omukiga kiki mukyalo wagamba baye mwami mumute debate gyetandikira yatwogera ku mukyala byanyima n'okusaba kwe akola appeal omwami yose olumuta mukyala byanyima is an activist ate revolutionary ate bush war struggler mwami Besigye the same mukulu Museveni the same kati okufaanagana nga mukulu wa bedi sinalaba details za interview kubanga bano bombi buli omu alina crusade gyayimirirako ne kwatambulira simanyi ba request yadde so personal ng'asaba lwa family na waka wokka oba eri broader nga mukulu Lord Mayor bwagamba ekintu kino nekitulira mu bintu bibiri. There is a mchala wini byanyima bano abantu bombi abamanyi bulungi kubanga babade baffe ebbanga lyonna nolwekyo nze bwe baba kusinkana njagala tusooke offloading ebyobufuzi tutikule ebyo omugugu gw'ebyobufuzi n'ebigutambulira mu kubaffe abagala ebyobufuzi nzo kusingana nga Dr. Besigye is my mobilization tool baba akyalina waali naye ffe abaganda bavuga nti ensi egula miki mirambo naye nga temuli gwani tegumubaa mugugu nolwekyo ojja kusingana nti section yaffe abalina kyetufuna mu kusigala nga waliwo struggle eyo nga yabyabufuzi nyinza obutawagira struggle kuvaawo kubanga relevance yange bekoze eki ebeweddewo ninzi nolwenjagala ntunulye ekintu kino kuba family bano abasatu because as a person omwami n'omukyala nga tulisinkana mwami wo nga tulowooza nti media oyo yandibadde awuliriza ku nsonga efaanana sayidi eno bweti ne bweti naye ng'ate emikutu gy'okuwuliziganya gikoze eki gigadde. I think it is a problem. Ekizibu kyokka kyenkirinamu kiri kimu nti Oweekitiibwa Winnie alina obusobozi okusobola n'okugenda n'asaba president kino n'akimugamba kati kisana mu mukutu kakati akakodyo ke yasize okusooka okiteeka ku mukutu ng'asaba kesinategeera sayansi akali emabega waako kubanga n'olwekyo njagala kola disclaimer nene nnyo ti debate eno kubanga right from the time mukyala Winnie Byanyima mukyala Besigye zabadde yonna ne gyabeera afuna na approval ne secondment ya government ya Uganda eya President Museveni atatakkiriziganya na mwami we era ine nkiiko nyingi zasobola okutuula nasinkana president ne bw'aba ayagala kyogera ata personal level n'akimusaba naye kukimusaba mu lwatu wano kati nange nina obuzibu saategedde oba yakisaba nga personal appeal oba still kikyakomawo eno mu ngeri yabiki yabyabufuzi. Ekyokubiri nina obuzibu okugenda mu kino obutereevu nga tukyalina mu kooti kubanga ebintu by'omu kooti bano ababeera babimanyi amateeka ga Uganda toba na musango paka nga kooti esazeewo nti omusango ogukola ki kakati mu kooti eriyo bino ng'oli gwayita badde wamuga nti nemedde omulwanyisa mu byobufuzi mu mpeeya akabundu mulase simanyi oba bituufu oba nabyo si biki si bituufu kakati debate eri politika eyo saagala nnyo gigenda mu kuba sinza kukkiriza nti Besigye alina omusango kubanga kooti tenakola ki tenamwozesa ate egi baali bamututte mu kooti y'amagye omusango gwe gwaggyibwa baali baguze eno gukyalimu okusika omugwa tegunaba kuwulirizibwa nnyo naye bwe twogera ku principle y'okuwuliziganya lwaki tebamuwozesa nti yalina akabundu akakuba Museveni anti kyenva kugamba ebyokuba biri mu kooti kati bwogobera mu kooti obamanyi lwaki tebawozesa anti tekivudega nti ebyamateeka va ku byamateeka naye lwaki obujulizi gavumenti tebuleeta nemuwozesa bwewabuuza abalamuzi bagamba batya kuba gwobeera kakati nze obuuze nze nga gwobeera eri kubanga ono alina n'emyuno teyimirira ne mu kooti ekyo kibuuzo kyabuuza nze ng'ajja kibuuza oli alina owa kooti akibuuza nze kino oba atalina munnamateeka yes kakati gwebeera eri n'akuddamu atya gwe tubuulire wano yakuzeemu ati n'akugamba yatugambye asalawo nga 26 mulinda asalewo kakati amezi lwaki ontwale nze wamma twogera ku mulamwa gwakukkaanya kwageraganya nsoziri bbiri okwogeraganya kiri mu buzibu ky'okwogeraganya okuva emabega we yayogerera wonna ne principal yebadde ekomyawo ne basejjusa yatugambanga nti nali mu exile sandyagadde munnauganda yenna kudda mu exile okujja nga yeesaliddewo
yensonga laki ne Dr. Besigye yakola self exile mu South Africa kuyazuko kulinya nyabuli nyina akola ki naga nti omuntu yenna alina okudda ebweru n'okugenda gyabira in the same spirit Cyril and President Museveni yandiyagadde anybody okusigala mu kkomera okujja nga waliwo ensonga nokiba twasaba President Museveni ng'omuntu edibate esobola kuba president bw'oba ogisaba gavumenti kati oliba otegeesa nti oteesa kibiina kyono ensonga ya Besigye yaggwanga y'abantu namuntu ati kakati Besigye si muntu Besigye is an institution now jagamba yensonga lwaki osinganako n'omusajja atu Abedi atalina Obedi Lutale atagiramu nga posa kati ali institutional era emisango egy'omunaani bwe kitongole kimuvunaana emisango kimuvunaana ku lwa Uganda kuba n'oli president wani n'ekyo okusabako tusaba nga tusaba President Museveni nga Uganda ate ogwo mulala kubanga kati first of all kati Besigye tasobola kufuna pardon nga kooti talina sala ate president mu buyinza bw'amateeka talina buyinza buga nti ogwo omusango gukole ki okujjawo nga ye DPP aluzinze interest ekyo kisobola okujja eno mu interest kubanga bwe state bwemala okukkanya manyi nga by'abaana oli byakugamba DPP I think you go ahead and withdraw the charges ngani agamba olwo DPP discussion is bibaddewo tubiri wano wokka njagala nkutegeeze mu ntalo zonna zonna nga Omukulembeze bwakugambye beekuba beeteesa nalabye ku mukutu gy'amawulire oba bituufu ku bya Iran ne Iraq nti ennyonyi za Iran eziriko ne presidential jet zalabiddwako nga ziflyinga zolekera ebitundu bya Buwarabu nga bo baspeculator b'amawulire bagamba nti wandibaawo mediator kati ali mu Buwarabu ayagala okutabaganya bano kubanga jukira nti Iran erina mikwano gyayo mu nsi z'Abawarabu bannaabwe ate erinayo abalabe baayo be badde etigomya nayo okwogerekanya na America naye erina mikwano gyayo n'abalabe baayo kakati by proxy basazeewo eri eminyonyi tetumanyi baani babaddemu kuba amawulire bumanyi ennaku zino babireeta bimu tomanya na biriyo naye nga principle eri nti twekubenga bwe tuteesa twogera bwe tuteesa nze kankubulira ebintalo by'abano bamanyira okuga nti tugenda kukubaawo naye nga olwoza akubulira lwaki tayagala ono omutewo era n'obajjawo ate n'akubaawo awo wennyini so entalo zino zirimu global wars tezibe lusutalo lwennyini wabawo ontegedde abaganda baga nti akuba mu matu omukuba mu maaso ondabye nti nze mpulidde kakati bano eryamuga nti ondabye nti nze gwe mpulidde bwamala okumaliza ne batula nti kakati ne tufaaki bino ebyabano ndowooza nti birimu dimension yali personal ng'eya family mukyala bini byanyuma nga bwagamba naye mulimu n'eyaffe y'abakajubi abakyafuna mu mbeera zino ezibeerawo nze mimindi nasala okuva mu lwokaano lw'akalulu naye singa olaba obuzibu bwe nalinamu n'okumatiza abantu bange bw'otoba n'amaanyi mangi naye ng'owebuuza bakwagala osigale mu kalulu ako oba bw'ovaawo bafiirwa campaign task forces badde zigenda okubaako kyezifuna n'ekyo na zino family ziyinza okutunulira nti oyinza okusigana ng'eriyo abaagala kino kuba Besigye is a very strong mobilization tool era onagaza enkuuma bukuumi nga president w'ekibiina kye so collective ayinza otubulya mmwe nga pate what is your position on this matter ku nsonga y'okuteesa ne gavumenti ku nsonga za dialogue yonna mwolowooza nti Besigye is a key negotiator mu n'abasiba abalala kankiddemu nga tannabaojaseki kubanga bwe tunagira simanyi oba atuzza olukiiko okyali mu interview uliriza sebo leka kulimba batuwuliriza okyalina birowoozo byo mwami Lukwago in principle ne bwanampa information ye opinion ye kubanga n'ekiiko tanaluconstitutinga mu yatudde okwogera ku PFF yatudde ddi atubulye PFF yatudde kansoke ku lwa Dr. Besigye gwe nga looyawe ekyo kirala kola disclaimer oyogera nga looyawe oyogera nga president wa kibiina kye ku lwa Dr. Besigye nga looyawe oba nga president wa party Medi mwe muyimiriddewa anti we tuyimiridde ekyo kyoyogera kyokka nga nkiteekako n'ebirungo muyimiriddewa kwogereganya ne Museveni principle ya okwogeraganya kyomusiba oli n'abasiba abalala bonna kwagamba uliriza tewali kuteesa ku freedom ya muntu asigale mukomera freedom Dr. Besigye n'abalala bangi abaana b'abandi abali mu makomera nabo boogereko Justice Ogola nga nagambye Dr. Besigye ave South Africa najja wano bwe bakwata Dr. Besigye ne bamuteekako ejja rape ne treason ne terrorism Justice Ogola yagenda eruzira n'amugamba lwaki toteesa ne government mbadde tukusibire ewaka yaga nsigala wano ne ku munu yagamba okugamba nti bansibire ewaka wakiri nsigalawa bwengalo yayo maliriza wano maliriza ku guno oguliwo kati maliriza ku guno oguliwo guno oguliwo bwengalo yawe Besigye ngalo yawe tokkiriza buliriza ngalo yawe ebimunyinza obitabyogera ku mpewo naye kino kankyogere ngalo yawe twatuuka nga tulina ku kya Beiru wano omulamuzi n'abanga aluulinga ng'alinga agamba nti agenda muteekako obukwakulizo bumnyumulo bumugamba nti tojja kuva waka tojja kusukka wano Dr. Besigye yagamba ne bwampa Beiru nanteekako obukwakulizo nga bwe bateeka ku Musinga
owalwe nsululu titojja kusukka wano ge kudda kasese naga obukwakulizo mubujja mu struggle n'okwetaaya tajja bukkiriza wakira ajja kusigala ebuzira gwenga lawyer we kati kyenkugamba mulayini emu tetugenda kuteesa na Museveni kucha kugamba ati Dr. Besigye ateebwa n'ekyokubiri ku national dialogue mwami Museveni nyennyini yeyakiraze ntasobola yagambye omuntu balina kuteesa lwampaka mu iPod yayisize etteeka kati tukkiriza n'ebyo nkola yagamba nti abantu obamyumyula abaana b'abandi bavundireyo temujja kugera na Museveni lwaki tetulwana amateeka ne gabata njagala kujjukiza ono mu kintu kitono nnyo tulina struggle gye twakamala okulaba kebadde ya South Africa ya Mandela eyali empanvu ennyo nekwata n'abantu abalala bangi naye obanga ne Mandela freedom fighter nga yina n'omusingi kwayimiranga n'ensi etigomya abantu be naye yatukanaga nti okay for the sake of peace of South Africa ne ba South Africans kanjogere n'abasajja nga bali bakkiriza okuta indako principle y'okuteesa okwengejinga otandikira ku mulamwa of what and then no discussing how ne what toyagala giwuliriza kati gwe ne what toyagala giwuliriza bukkiriza nti okay what is it you want us to talk then how naye gwe soko softening nti in principle tukanya naye twogere tutya then tumanyi nti at least nammwe wamwe mulinamu omutima neze ekyo nkimanyi tim struggles ni even Mandela ngavaayo eri abali bereke nti bwakoma weno kifo ki kyatwala Mandela n'aba softening n'abagazi sina kyenjagala mu njagala freedom ya obanga bakkiriza okutamwe mukole ne bakumawaza toke ne bamuwasa asavinga ekisanja eki era bambaluka Mandela nga yagenda Mandela teyagala kugenda yeka but all these were backdoor negotiations for the sake of peace abantu bateesa bogereganya kati njagala obulya n'amaanyi gayogezanga kano takyali mu kibiina kyabwe n'aleka ebyobufuzi atandikira kuki njagala ombulire bano PFF gyoyogerako nakyo nkikudde yes nnuze eno abatuwuliza tubale batwala wala njagala buli mwaka wemu toki ekikyati omuzinda gwo ekintu kino kyo kituufu kitunyiga dokita okuba nti oli agamba era twali musambi ulirinza lwabanga avudde mu struggle ekyo bututaddeko kinene ekyo kimanyi nawe uliriza please singa Dr. Besigye ali wano n'entambula gye twalitambudde eggwanga yonna gye tutambula kyogamba nze nfunamu nga dokita bamusibye wali nga tubeera mu kooti tetusobola nakola programs agenda kutambula mu ggwanga olwo nga tufunamu kinga bwe mutulali mugandi President Museveni bwe tumugjawo tetutambula naye mwe lwaki tane mumusiba ku muntu omu gaffe mutunenya okusigala ku President Museveni ideologo waffe atambuza komanda waffe olutalo naffe komanda tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 CBS FM tosagasagana woliwe wa 88.8 CBS FM. Ebintu ebikyukakyuka era wabaawo enkyukakyuka 23 June 23rd June lindirira bingwa akomyewo ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga kwe kusunsulamu twagala abamanyi ebyemizannyo ababijuwa ababitegeera ababitambula bamusaayi gwa sipootisi n'olwekyo mwenna abeewandiisa musaleko ng'ennaku z'omwezi 3 mu kkooti ya Kisekwa mu Bulange Mengo okutandika ssaawa 4 ez'okumakya keerako tusunsulemu bbingwa wa mabingwa aneegatta ku babbingwa bwa mabingwa ono ye bbingwa 225 akutuusibwako Whites International abakugu mu kutikkira emigugu okugijja China okugituusa Uganda. Tabula Property Services balina estates ku buli luguudo lwonna olufuluma City Kampala ne Sabula Kombucha alcoholic drink. Ku mulembe guno obuyiiyano obutale bye bitambuza bizinesi awo nno Kyabasa Pharma etuterawo omukisa gw'omwoleso omufunirwa amagezi agayamba abantu okutambuza obulungi emirimu gyabwe ne bizinesi zaabwe okuyitimuka era Kyabasa Pharma gye tugenda okujaguliza emyaka 29 nga tuluŋŋamya abantu babeene mu byenkulaakulana n'ebirala abaagala okwolesa ab'amakolero amanene n'amatono amasomero n'abantu ssekinoomu mwekwata ebifo nga bukyali omwoleso gwa CBS Pewosa gutandika nga 17 ogw'omukaaga okutuuka nga 22
2025 mu Lubiri e Mengo. Ebisingawo okuba ku 0708 562 okuyingira siringi 15,000. Guwagiddwa Deposit Protection Fund of Uganda, Busiro CBS Peosa Sacco, NIRA, Simba Automotive, Uganda Cancer Institute, URA, Insurance Regulatory Authority of Uganda, Centenary Bank, Abadana Events, ne BBS Telefaina. Amawulire amasu agakagwawo ne gasunsulwa ku mutindo. Njagala omuntu omu tatamidde tampalana agamba nti ombaka asobola okukwata obuwumbi 3 buli mwaka n'abugaba, naye osanga omuntu namba lujega ng'abagamba oli mwavu kubanga ombaka takuwa. General Kotimasa ye Jemulaba, the bill is coming back before Parliament. We are all candidates of the General Kotimasa. When Museveni appeared before the High Command, or the High Command appeared before him, he said, I'm giving you instruction to not tolerate hooliganism. Koti ensukulu mu gye yasalawo ffenna twabiwulira. Abatali bajja tebasaanidde kuwozesebwa koti eyo ey'amagye. Naawe alina amawulire osobola okugatutegezaako ku nooti 4 27 29 55 88 katonyeze 8. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit, vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika ziri 13 ezakayita ziri 18 ezakayita ku ssaawa 6 biri kibadde kya buntu okuwera essaawa ziri 18 ezakayita ku ssaawa 5. So ensonga otunulira ku Winnie Byanyima munne tamulaba singa yali badde abeera naye naye badde bingi nenzijukira nti ntanya okulaba President Museveni nga mawulire nga tuli ne Winnie Byanyima kati nze neebuuza lwaki ate byazze nnyini mawulire amangu kwagibiri nga ti bino byofuzi ngejje sibimanyi kino befa watoto consignment tetwogera bingi atoto consignment okomaawo ebyo twalinga wansi w'emiyembe toto consignment siekyo kabisa nokukola tokolola naye nzijukidde nga tomanyi Winnie Byanyima yafuna omulimu ogwo wali signature yafuna konza ate olala otono ye nga tebamuwa signature olala otono n'ensi n'agivaamu n'anonya obutuuzi awalala. Kale ebyo bino biri egwe gy'otobeera ffe gyetubeere gye tubiwulire ebyo naye kweza kuba nti ali kumugo nja tugenda ate mubyofuzi biri byaffe byakataka. Ne St John the Baptist Gaba Teachers Institute tegeeza abantu bonna bamaliza siniya ey'okuna siniya ey'omukaaga okujja okwewanisa mu August intake mu masomo gano wammanga bachelors mu primary education arts ne sciences, bachelor in early childhood education, diploma in primary education, early childhood development wamune certificates mu tailoring ne hair dressing, catering no kulaba bya nebirala bingi okwewanisa kwa mituulira okwewanisa kwa mitwalo 3 nga bana ban St John Baptist Gaba Teachers Institute bakasiwa National Council for Higher Education. St John's the Baptist Gaba Teachers Institute basangi Bunga Kawuku Road ng'ovudde ku Gaba Road. Kumanya ebisingawo bali ku simu 0772 43 0709 oba 0708 53 25 63. Abakyogero products abakolera ekizigo ne sabuni ebirungi ennyo mu kulongoosa olusuzu bangambye nkutegeeze nti ebyokukoza engoye biteredde bali sabuni akuba ekyovu sabuni ew'omuti azitowa bulungi ayitibwa Ecosta kati wa mukaaga uliza palamenti yaffe oli ku lubalaza awo naye ogenda kwoza ngoye zimaze zinyika sabuni ayoza engoye bamuyita Ecosta washing bar soap era bakutegeeza nti yozesa otukuze engoye zone Ecosta atalaba ku mabala gonna ate nga awunya bulungi. Asangibwa mu maduuka gonna supermarkets wamu
ne ku motoka bano bamutambuza abakyogera batambuza sabuni n'ebizigo byabwe ebyo kati bwola emmotoka nga nti ffe abakyogera ng'ogenda nga nabudde ku leediyo yabeene ngeweza emyaka 29 etambuza leero olunaku olwa myaka 3 nga boogera ku sabuni ekosita mumulina bamulina omusuubuzi 0754 55 72 oba 039 21 76 97 ne 2. Forest Park kifo kyakuwumuliramu kiridde wa Buloba nga muwanvu wa ku miles 9 ku luguudo lwawa lw'Emityana gy'osanga ki ekifo kiwumulirwamu kye bayita Forest Park Resort kiri Buloba miles 9 ku luguudo lw'Emityana. Balina ebintu bingi ebyessanyu wamu n'okuwummuza obulamu balina cottages bano basuulawo ennungi ennyo ez'omulembe, balina swimming pools ez'abato n'abakulu, ekyennyanja gw'okyevula ne bakikusiikira, balina zipoline ng'oddukira ku luwayo luwanvu n'odduka ne weetolola ennyanja eyo. Ebyesuubo by'abaana bwe biri babalowoozaako, ebifo omukolerwa embaga kati balina 3 osobola okubeerawo embaga za mirundi 3 obunene bwe kirina ate kumpi abazadde tebatawana genda wala kumpi entambula weeri. Forest Park Resort Buloba kati ekifo ekiri ku bantu kumimwa antu bawumulirawa sande enkyaba n'endo omumizi kafu omukadde. Balina ebisaawe basambiramu omupiira n'ebirala bingi. Ku basimu bakolerawo embaga obakusuulawo okuwumulirawo. Balina ne steam ne sauna ne gym byonna mu kifo kimu erinnya likwata Forest Park Resort Buloba obagambe kiririddawa nakyo kikwate miles 9 wa ku Mityana Road. Bali ku simu 0753 00 54 oba 0758 65 229 oba 0773 114 509. Mujje ku Forest Park Resort e Buloba mukyuse ku bulamu tusangibwa ku miles 9 ku luguudo lw'Emityana. Dakika zizo 23 zakaita ku ssaawa 5 tuvuddeyo eri kakati tuzze ate mu byofuzi. Lord Mayor President wa PFF gwegwesoseza omuzindaalo abanoonyereza batugambye abedi tunula wano kino olabawo Weekend Vision okwago bino si bya CBS byabanoonyereza baga nti ekibiina kyo ate bwe balaba agenda okwesimba ekiiza Besigye agenda abantu 10 akaluwa kajja ayinako abantu 2 akena ayinako abantu 2 Kyagulanyi ku bantu 10 ayinako 19 Mugisha Muntu ku bantu 10 mu kaluwa kajja tukalona 12 January ayinako Amliat FDC Gwereta ayinako Kakonge kekamu batugana ne Muhoza ajja ayinako kamu Yoweri Kaguta Museveni ayinako obutundu 3 ku 10 bwogera Kenya akaluka tuvaamu akabavubuka ne kano Lord Mayor ebyo byonna omanyi aboogera kuba president oba bibiina byabwe gye kuba president singa ba president abo tulonze leero mwami Yoweri Museveni alina script medinga bolaba mu theater babeera ne script ekutusenyera emizannyo yes tujja kukola kino mu kaseera bwe kati ono naddamu bw'ati ono n'agira bw'ati babeera backstage baprompter kati sereko goyingira kibi bwavaayo goyingira kati ekyo baakiseetinga dda abeena alimu Museveni sa abeena alimu yena alimu tekiriyo ekibiina kino beeta alina byamanyi bigenda mu maaso Museveni yaseetinga dda ekintu ekyo kati ekyadde kirina okufuluma njagala ne bwe tugamba nti eddakiika zino ezisigaddeyo zonna oziwa abakubi b'amasimu ogamba aba bulijjo Lubakyo yate yafunye omudaali bamuwadde omudaali kwa CBS okitiibwa n'okiyimba nalyamu omudaali n'omugaala Lubakyo yaleero tokuba yadde wafunye omudaali Makolo tokuba n'abalala naye njagala ndekere abo abaalabye kubanoonyereza nti yabaddeko mu kitundu kyabwe akube aba New Vision ffe twali wano bajja ne batwebuuzaako tojja kufunayo n'ogwalla ya Mungu era gwojja okufuna ajja kuba alimba naye ekyo kipange kirina enteekateeka yakyo era kirina ekifaananyi kye kyagala okusiiga kyandibadde kitya nga sinajja kukyandibadde kitya njagala okulaga ekigenda okubeerawo stage gye baseetinga omuzannyo guggwa gutya
mu Buganda tewagenda ekisookera ddala kubaayo kulonda kwa bulijjo. Ekyo quoting ebigambo byange mbyogedde lwali ziri 10 na mmeka CBS ejaguza 20 CBS ejaguza emyaka 29 kirungi nnyo CBS ejaguza tujja kujjukirira mu Buganda Museveni agenda kudikiralinga state of emergency. Tewagenda kuba campaign. Awulira tewagenda kuba campaign za bwa president. Yes, ezo 73% zayogerako. Agenda gatta bwajja okujja ebweru ne byana abagasse wano nga wano tewaliwo campaign. Obubonero obukulaga ekyo tewaliwo campaign, tewaliwo kulonda kwa bulijjo. Era ajja kuteekawo embeera ey'obunkenke genda suula akalulu kyokka odeeka nga tewali campaign ey'obwa president. Ekyo obubonero obukulaga bulinga buna. Akasooka Chris Magezi yafulumya dde ekiwandiiko temukyerabira omwogezi w'amagye nti waliwo ebibiina by'abayeekera ebiwandiisibwa mu Buganda. Ekyokubiri lwe lutalo ababaka ba parliament, ababaka ba NRM lwe bagguddewo bagamba nti operation kweddiza ki Buganda mu bulungi ne mu bubi. Ekyokusatu bye bikolwa ebya baniteralism. Simanyi n'okutuusa olwaleero lwaki poliisi ob'eggwanga aba security tebannatunnyonnyola nti eno bbomu yafuluma ku Mataazidde baali baki era baali bakubaani baali bagenderera ki. Mwami Museveni ng'ali mu nsiko yagamba era ne mu katabo ke Sowing the Mustard Seed basponsalinganga nnyo mu nkola y'ekiyekera urban terrorism. Medi simanyi twali ffenna wano kumufunya n'ewalala naye mu kikuubo buli ssaawa nga 10-12 nga bbomu evuga bwedu mu 85 waliyo okulonda tekwabaayo. Kakati Wakiso ne Kampala ke kabonero akalala akava mu 2021 Wakiso ne Kampala ku voting day abasinga tebalonda bwa president. Temwerabira balonda nkeera nga ebivudde bagamba bu machine bonna bwafudde ng'ebivudde walala yonna bimaze okujja nga beggaba bagenda okulonda ku layini enkeera daya katambye okazeeyo. Kati Mwami Museveni akugamba tewali kulonda nga tewali machine. Owulidde ekyo? Tewali kulonda oyo technology nsigyeraza nti nga tukyali kuno okulonda kw'abavubuka nga kwe kusingayo okubeera okuli kurudi mu nsi yonna kuno okwabaddewo. Mu nsi erimu tekinologiya tuyinza kulonda tuyinza kuba na kulonda okufaanana bwe kuti nti okwabaddewo mu nsi ey'ekyasa kino egenze mu AI technology, artificial intelligence technology kati gye tuliko gye tulwanirira okubeeramu. Naye nga tuli mu kulonda okusembayo okutaaliwo ne mu pre-colonial society nti abavubuka bajja ne baddaawo ne bagenda ku polling station ono ne bagamba atawagira ono tajja kulinnya wano ng'emiggo giri wali misana gwaka poliisi terina gwegwata ne bakuba emiggo ne balangirira nti uno yawangudde. Saagala kwogera ku bya Jati bye yakola Kawempe ku bya Nalukoola n'ebirala. So obubonero bwonna bukulaga nti state of emergency yegenda okubeera wano. 2021 yayitirawo ku COVID. Kati state of emergency gwe muzannyo gubaliko era bagenda girangirira olwe security olw'ebyokwerinda campaign zigenda kugirwa bweziti ne bweziti. Mujazi kubira ku radio, mujazi kulira mu bipande ku TV mu Buganda kubanga waliwo issue y'ebyokwerinda. Ekyokubiri tekinologiya atali nga Museveni bwe yagambye atali mu kamashini togenda kulonda. Bumashini bufenga bubafa 2021 buli bwatukanga abantu babere frustrated ddala mu area ene ya Buganda Wakiso ne Kampala zokka district 2 zirimu abalonze million 2. Bwaba Museveni agamba nti yawangula na million zalinnya zagamba ziyawangula nazo nga Wakiso ne Kampala eriko million 2.
kati yakugamba bamubba miliyoni namba ani yamubba Kyagulanyi yabba miliyoni teyakoma ku ekyo n'ava ku miliyoni kati yakyusiza n'olulimi actually luli yali agamba miliyoni emu kati agamba ziri miliyoni 3 meaning nti Kyagulanyi yabba miliyoni nga ezisukka abalonzi ba Kampala ne Wakiso. Ebyo tabyogera kusamwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nti abikomyawo mu nkola ye y'ekiyekera ayina kya preparing kyateekateeka nti ku mulundi guno amaliridde obutakkiriza opposition kumubba agenda kujja eryanyi. Omulundi guno amaliridde okulaba nga tewaliwo urban terrorism nga tewaliwo terrorism byebizibu bombs walabye ku matazidde. Ire bikolo ebyebombi bigenda kweyongera nnyo mukama atutaasa bigenda kweyongera nga bagamba waliwo urban terrorism ekibiina ky'obuyekera bunte yatubulira linnya lyakyo nani akiwandiisa komanda waakyo Chris Magezi ne yafulumya ekiwandiiko naga waliwo okuwandiisa abayekera mu Buganda region. Ekisembayo kyekyokuba nti buli bibiina byonna yagambye tebigenda kufuna nsimbi okujjako ng'olimu iPod. Ekyo kikulaga ki nti eziva mu iPod azisibye togenda kuba na sente za campaign hazisibye nti oganye ogenda mu iPod therefore tulina sente za campaign eziva ebweru kati zaddako okusiba luli abadde aziteekako bisiyaga kati agenda ziteekako terrorism na buyekera agaye nti buli akuyamba yenna kababe bawagizi ba diaspora oba ba PFF okuba mu diaspora oba ba NUP abali mu diaspora nga baga abaweereza sente za kuvujjirira bikola bya kiyekera babesije be bali mbiro byogamba byo nti babesije bagula mundu bino bibali muntu bana bagundi pulidde na bedi agamba nti naye gwo omanyia yali mabigawe bijambia lwaki byajja mu kalulu nti naye gwo omanyi abaana banono bye bali bakola anti ntiddemu kooti z'amajje tezinnabasingisa ne kooti za bulijjo tezinnasingisa muntu naye gwo omanyi sayiri kijamani simanyi ati wagamba nti ntidde nnyo okusingisa abaana emisango lwaki olowooza nti njogera ku baana anti simanyi anti ombuuza kakati awo kyekugambye bwe bubonero obwo butulaga bwe gwo gwennyini kyekifaananyi kyenjagadde nkugambye olwali nga 20 mu CBS weze emyaka 29 ojja kuzza eddoboozi lyange lino ogambe nti ebyo Lukwago yabyogera abedi nga manyi bingi ntiddemu nze mupe wa Kimanya Kabonera abantu b'ebijambiya bwe basinga okufiira ene siriko bijambiya bwe mugandi nze nanoonyereza tusobola kuŋŋaana kumanya kwenina mukulu Lukwago kyabakola otuula nange nombuuza nti omanyi ki notadduka misinde kuyita gyasula noga nti alika amanyi kino kyemmanyi tokimanyi bwe kyewalibuuziza naye tudde ku kalulu yafuna okusajja gy'oli akalulu akakonge kawedde dda akalulu ketwabadde wadde omwana wo mu byenjigiriza Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku kalikulamu empya abayizi b'eriisaako oli mbibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso library ya mutindo nnyo batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga okufumba obulimi n'obulunzi ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD ebisulo n'endya byonna matabuta okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka essimu noti 753 8 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Alosebo ono ye musawo w'enkoko yesebo ezange ziyongobera tezagala kulya nafuna fuzo nazikoze nedda mulunzi toba nakutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62 bwetabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo.
abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka kitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika ziri 22 ezibulayo okwera essaawa 6. Programu nja kwebaza nga gy'osinza tugiweza emyaka tuwezezza leero emyaka 29 tutambuza enkya ogw'emyaka 30. Njala kuyita wano kubeebaza mutuwagidde nnyo mutuwulirizza ate ne mukola ekirungi ennyo nti bitulangira wano ate mubigula. Njala okwebaza abasuubuzi mwebale nnyo okuyimiza leediyo y'abeene nava ku mutima gwange n'abawuliza mwebale nnyo mwebale ddala. Tulaba ebintu ebyo tuga nti wai bino bitegeeza ki? Ffe mwebale kye tuyita photographic interpretation erisomo ddamba balitusomesa ffe abasoma amawulire naga naye amawulire ensoma gano naye nga tegedi kyegaali gategeeza. Togeza ati okuva awaka nti olidde ku Prestige ajjudde ebireisa muli vitamin A, vitamin E ate ne A, D, E ne B12 bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana be Prestige Magend bawomerwa omugaati amasavu matono mu Prestige matono takiyemu mu mutima gw'okubanga mulamu. Mu ngeri y'Prestige ono osobola mukosa okufumba osobola okugula grams 25 grams 5 kilo oba ka bucket n'ogenda osiika chapati oba amandazi oba ebyokulya byonna ebirala byonna. Prestige atusaba nafe aba Chapa Enterprises bebayita Prestige ono bali mu kikuubo edduuka bagita Rafik Building edduuka namba 3 bagambye nti gendayo omusuubuzi tuma omwana wa maama tuma omwana agende agule Prestige omerwe byokulya. DFCU eyo bank ega nti oyagala kasente akalala some kamane ng'olinayo nga weewola dda DFC ekugambye nti akyo kyangu bakata DFC Mubi Loan nga star 240# ojja kufuna kabeta quick banking bagita DFC quick banking application yenu iri ku simu yo nesobola kunyinga star 240 nofuna akasente akalala nekawisa mu mbeera teri nnungi nosobola kukola byagala okukola. Tugenda wala nga tuli wamu going further together. DFC bank ne bank eno ekumya Bank of Uganda era sente z'abakasoma zikunywa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Mugongo kuluma magumba discs ganyiga nerves kati mugongo kuluma nnyo jangu okujjanjaba wonera ddala ku sente entono balidde onajja okujjanjaba owone ekisipi ekyotadde mu kiwato genda ebwayi gende Kawempe ku 5 maaso ga Katale ku plaza etibwa Kawempe Plaza olinyi waggulu bajja owonera ddala eggweno ly'omugongo bali ku simu 055 19 3300 ba 076 5 solar look solar power bano babaga nti ffe tuyina kyetuyita kaluna akwatagana ne solar tulina battery kika kya bagita super capacitor ewangala emyaka 45 beddu olina essomero olina malwaliro olina banka oyagala amasannyalaze amangi ate gakutawanya gali beeyi nene tulina single phase ne 3 phase janti kuwe solar
tukolina kamera kika kya kalavu eziraba ekifaananyi mu colored kiraba ekifaananyi mu nzikiza tukuwa sola amataala 49 era ffe abali ku solar power tukuwa ku TV tukuwa TV kuli ku 75 tweyune tukuwonye biru y'amasanyalaze tusangibwa ku kizimbe kya Jimpuuga e Kampala twasenguse tuli ku Lubaga Road wote bagita G1 Hotel besimu otunonye obina kiwetaaga kikwatagana ne solar power tukuzira 5 8 15 19 14 Galatia. Yes sir. Ebyabadde mu kalulu ka special interest groups abakadde abaliko obulemu n'abavubuka ate ne byetulaba mu eziyitibwa opinion poll mu lupapula olwa gavumenti ezakolerera abakozi ba gavumenti olupapula olwo ebibiri bw'obigatta eyinza okuba nteekateeka manyi mu politics bazooka ne bateekateeka obwongo okuyamba omuntu okutandika okulowooza ekisoboka okubeerawo nti mwetegekere kino 2026 bw'ati bw'ayuza okufaanana. Njaga kutwala ekyokulabirako ekyewaffe mu Masaka City ffe bino bye byabaddeyo ffe abaddiye ffe tuli bapya naye ekibuga ekyo bantu baffe twateekateeka we twafuna obuzibu wokka waali mubaliko bulemu kuba si bangi ne nabo twabafuna ne twafuna abakadde ne tufuna abavubuka omwenda buli kyalo nga bwe kyetaagisa abakulu aba Electoral Commission ne bazannya omuzannyo ogulabika nga gwali muteeketeeke ewaffe mu Masaka City ku nnaku 10 ez'okwewandiisa baakolako 7 ate nga bakola kuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 10 kakati abantu nga bajja ne babeera awo ne baddayo eka nga tetumanyi nti kigenderere batuuke eno oluvannyuma bagamba nti atu temwewandiisizza ne bakolayo n'ekirala era nakyo kyabyewuunyo abavubuka abawandiika abakulu abawandiika ku stations nga bagenda n'empapula bamaze oziverifyinga olupapula bwoluleeta baluverifyinga ne balukwata ne baga nti kati tugenda kuluyingiza mu kitabo muzituwe muzireke tugende nazo bwe baatuuka olunaku ezisembayo tubabuuza empapula zirwa nga baga nti zaatubuzeeko kati ne tumaliriza nga batutawaanyiza ne batulemesa okubeera nominated naye nga kigenderere ajala omanyi ebibiri butambuze byombi lumu kigenda kuwa picture eyabadde ewalala nga bwe kyabadde n'okunoonyereza nako ne bamala ne bakola mukulu Lukwago kyayogedde babadde ne drones ezijja si balonzi bakyalo otegwa kubeera youth ow'okukyalo babadde ne drones kakati nga bakwataganye ne Electoral Commission nti tumala okulonda wano ne tugenda wali ne tuvaawo ne tugenda wali kati abantu bebamwe badde balonda polling stations nga 20 nga bazikolako kati ne tunoonya nga tugeza okunoonya lwaki baakoze bwe batyo ekisooka baagwamu ensisi 221 kubanga ezo special interest groups baali bamanyi nti opposition tebeera interested ku luno bagenda okulaba 221 nga twaziwambye era ffe tubadde tuzifuga kati ne basalawo nti yagalagaana bateekwa okuzifuna mu ngeri eyo naye bwe natunudde ku ground kankuwa ekyokulabirako polling station emu wenayiseeko yadde Kikungwe mu Butale abaffe aba DF abavubuka babadde 35 NRM ng'erina 8 ng'erinawo bantu 8 ne baleeta abantu ab'ekitundu ekirala ne bawandiika wali ne Electoral Commission ne baga nti akalutu NRM ekawangudde ku nkomerero abantu baffe n'ensalawo okubazzaamu amaanyi nti ekisooka ebyo byebakoze awo eri tebisoboka mukali akalijjenu tebisoboka naye saagala kuwakanya ate mukulu Lukwago kyagezaako okwogera nti 2026
abategesi ba kalulu n'abaagala bayinza okuba nga baagala kategeka mu ngeri ndala. Ebya polling opinion poll opinion poll eyo ne DF tebagirabyewo teriiwo. Anti ffe tukyali bapya kakati ndabanga ennaku oyinza osanga ennaku gye baagikoleranga n'okulanga twali tetunnalanga naye ani yagikoze nga sinnagiwakanya. Mbanyagala nnyo okutegeera nti kino ekitongole kyekyagikoze. Bakozi ba New Vision ate bakozi ba New Vision tebasobola kukola poll eri independent. Twagalayo siwakanya opinion polls zeetaagisa mu kalulu zitambula bulijjo naye twagalayo ebitongole nga kiri independent kyetongodde. Tekikyaliwo twalina wano kyewafa Afrobarometer yadde yasigolanga buli kalulu Wakida yaddewe yalangiridde officially nti kati weenaaleyo era yajjeyo n'empapula yajjeyo ali ku kitebe ye yaddiridde Moses ali wali mulayini okujjayo Wakida naye nga bwenga nti opinion polls zeetaagisa katusubire tunaafunayo ekitongole ekyetengeredde kitukolera opinion polls tulabe kiki ekiri mu nze nasazeewo okukola ezange ntegeere kuba oyinza okubeera eno kikulu nnyo okutegeera kalulu n'otegeera booti n'otegeera w'olina obunafu n'odduka n'okola kati nze nasazeewo okukola ezange. Meja muli waggulu 7:50 retired Gosikati. Meja ndabanga akina. Retired Major Save. Once a major, always a major. Once an officer, always an officer. Major. Why can't I once a mayor, always a mayor, and one over a president? Mukuru Medi. Ekisooka njagala kuyuzayuza abavubuka. Atukubidde ttooki. Abavubuka ba Uganda bonna abayise mu kulonda. Bw'onoogenda mu complaints naffe tulina complaints naye kati endowooza situjja kugendayo nnyo kubanga ekizibu kye tuba nakyo ffe kati ng'NRM tulina structures paka ku kyalo. Kakiiko k'abazirwa k'abakadde kakiiko k'abavubuka n'abo bonna abadde balonda. Oyinza okusingana nga buli group bwe bataawangudde kati nina wano message mbadde ngisabye omu ku bavubuka bange mu Wero Town Council muze nti ekyabadde kiti awo nti wange wano Nuupu yafunye 3 ffe ne tufuna 28 naye omanya nti MP aze n'atulwanyisa nnyo kwega buli ali ku side ayagala okuwa accountability lwaki ebintu tebyavuddeyo nga bayadde abikola ki so n'olwekyo buli muntu asobola okufuna ripooti y'okuva gye yavudde naye nga overall bw'oba oyagala kulaba kifaananyi ekyavudde mu bululu buno kifaananyi ekiraga nti NRM ekyaliidinga naye nga teriidinga by default. Medi njagala bano bakikkirize nti ffe ekibiina kyokka ekyasobola okufieldinga candidate asukka mu buli kifo ekyesimbwamu abantu balondebwa mu Uganda yonna. Twabadde n'ebyalo 7,200 buli kyalo twabadde tulinako ba candidate abasukka mu 10 ate nga akakiiko baagalako 9. Kati ffe twainvestinga mu kuteekawo structure ne tuinvestinga tulina registrar wa buli kyalo w'ekibiina abeera ku buli kyalo. Ebiina eby'oppositions ne biinvestinga byo mu kujja na cash. Kujja na cash. CBS FM. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwomu Masala broiler concentrate musange maduka gonna agesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuba ku 075356 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate Masala broiler concentrate. Empaka z'amasaza 25 zitandikira mu ssaza lya Pokino ery'Ebuddu ku Lwomukaaga nga 20 mu Jjumba mu kisaawe kya Kitovalena nga bannantamegwa bakirimaanyi ababuddu bakyaza gomba emiryango gigulawo ssaawa 6 ate ku ssaawa 10 omupiira gugibwako akawuuwo okuyingira VVIP emitwalo 5 VIP emitwalo 2 ate olina lumutwalo gumu kale tuli buddu ffenna tutandike
mipira gy'amasaza omupiira tugwagalamu eswaga liko n'akajanja ntegeeza eswaga mulete obuwalabu guno omusimbi gompereza guvudde mu nsene naye oba mummanyi terimba 21 mu Kitovu Arena nga Buddu ekyaza gomba biwagiddwa Airtel, a reason to imagine. Centenary Bank, Plascon, Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Jabasa Pharma, BBS Telefina, UNAIDS, Uganda AIDS Commission, Nirvana, ne Majestic Brands. 88 katonyeze munana CBS FM. Point jenzija eriemu nti ebibiina byaffe nadde nyimya jono wekitibwa Semujju naye weje abadali mu kitundu ekike nga naye yakoze bulungi naye nga afunanga Semujju kubanga yise Semujju omanyi politics waffe nazanyira ne mbenale munabamu nabeki nakola akakiiko nga alina mu abenale mu nga munana nga alinako ne bali kulwa Semujju so politics on a reflection yaba simuga sichi kyamu kwa Semujju okimanyi nti abadde afuna obululu kiko nga tokulonda kwa EC yes nakolo nzeke nyina yogedde naye nangati twatu bewanga abakadde bali munana abadde balina okulonda nga twagalako batano naye nga abatano ba NRM naye n'abatuuza bona kakati ge yadde abatuuza ngani naye oluvannyuma bakoze akakiiko ne kakola ki kati toyinza kumanya oba ka electoral commission no this are the dynamics anti gwe wesiba wano Kampala tomanyi gye mutalonda fe abali eri mu byalo tumanyi dynamics ezibeera wansi kyembadde nzijayo kiri kimu nti mu bululu bwe tulina wano nti buli lwobeera n'abakandidate abatuufu wansi eri amaanyi go we gatandikira kyenvudde mbaga nti amaanyi ga NRM fugava ku kyalo ndi botandikira ku kyalo ng'olinawo Wanupu avuganya n'owe NRM nga Wanupu w'amaanyi akakaalo kaseero Wanupu akatwala nete takatwalira pati kaba ku levo ye yawe wakyali ffe tulina kati ebyalo 7,200 byonna byabaddemu abalonzi ffe twa investinga mu structures bano bwedda MP abamu bana abakulembeze nga jaba bateega twagenda kutusa abaana nti oyo gwoloweza ati yamazire okunominatinga nga Wanupu nga tuddayo mu puuli yaffe kuba ffe twalina league n'oleetayo n'ojjuzaawo abalala so ekyali erudda n'erudda n'olwekyo opinion polls zirinaako obuzibu kuba ezo zikola mu nsi zonna mukyali waggulu eriyo opinion polls ezikolebwa ekibiina eri ezikolebwa independent kati noona ajja kukola ezize enkya which is okay alage nti awugula kubanga mu politics wa numbers olina okusindika amaanyi mu basupporters bo nti nze ndi waggulu zino eziri independent zeraga bwera zikankuwa indicators zaffe zokka tingenda z'omwezi 6 twapaintinga yero mu byalo bya Uganda byonna 7,200 ku buli village n'obusinga n'abaana bato kati bakiminti eriyo NRM kubanga balaba abayero nga bavuganya ku byalo okulonda asatu nga tulonda asatu ag'ekyalo it's not accidental kuba ebyaffe bitwala tukola biba musana zaffe conference muzikwata ku TV eriyo zowulira obulizi ku radio nti batudde nga tutegedde gye bajja batudde bwe twava ku level eyo tubadde ku district buli district ya Uganda yonna ebaddemu abakola ki kati ndi mu nomination buli constituency ya Uganda yonna Uganda yafuuse yero kati mu nnaku 14 eziddira bagenda kubanga bakampaininga mu constituency za Uganda zonna so it's not accidental in fact in percentage yatusedde or even higher than that Medi wanji salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam sebo erinya Musa Nakabale omulodi nkulamusiza n'omugalatiya kati kyenjagala okugamba nti abakoze opinion polls ezo basinzidde ku ki tekisoboka nagamba nti Museveni ayinza okubula ku ballot paper ekyo sebo mulodi tekisoboka tweyanziza simanyi ke basinzidde hello sebo we bali kuweereza kale semwali kuuliza sebo inginiya tekitona dewekyengera nga ndi member Media Callers Association mukulu kinobe sebo nkulamusiza mukulu kinobe naye njagala okkirize abantu babeesigye n'abawagizi be ennaku kiringa ng'ali mu kkomera enjagala weeteeke mu kifaananyi we wakaaba amaziga nga Meeja Mugerwa Joseph avudde mu nsenyi n'abaana abalala abali mu makomera njagala weeteeke mu bigere by'abazadde baabwe bo n'abantu abo bavunaanyizibwako embeera gye bayitamu we bali kuweereza sekire tuyinza hello sebo we bali kuweereza kale sebo amanya nze Haji Makolo Kavuma sikiriza mukasekendi ntuuse okusaasira kwange eri abasiraamu mu ggwanga lyonna n'okuviibwako Sheikh Sirimani Ndirangwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anzize ku nsonga ze muleese mu ddiiro njagala nsookeko katono nnyo ku nsonga ya Honorable Win Byanyima okuteesa ne Mwami Museveni Lord Mayor gy'ayogeddeko nkubuulira kino ebigambo ebiriwo propaganda aliwo ennaku zino mu politics mungi naye nze kyenkakasa ne Dr. Kizza Besigye gwe mmanyi
tasobola kutuula ku mmeeza emu ne mwami Museveni kuba mwami Museveni ayagala kifaananyi kya Dr. Besigye nga bw'ayagala ekya Bobi Wine okukitunda ku international community alage nti waliwo democracy anti oli Dr. we Dr. Wani wa Museveni asabukana dda ebyo byali byansiko bino birala gwe Dr. Wayinza okuyisa bwotyo n'okkiriza ku mpisa gye bamuyisizza tasobola Besigye gwe mmanyi ekirala nga nzize kulonda kw'abavubuka nze neewunyiza nnyo eggwanga lino gye liraga era mwami Kinobe mukoze bubi nnyo eggwanga lino bwe kuba just mayor elections ez'abavubuka twalabye ebifaananyi ku social media ekyabadde Entebbe ng'ab'amagye basomba abaana b'amasomero balonda abatabeera nayo ne tulaba amasasi jaati nga zivuddeyo kabonero kyakajja kyenfundikira nakyo mu bufunze ffe tugamba ekintu kimu generation nga mukulu otafiire bwe yagamba I mean Sejjusa generation eno yaffe tugenda mu kalulu 2026 president Kyagulanyi Ssentamu yatugambye it's a protest vote ke kalinga akatununula muzannya na mulira eryanda lyokya nze Makolo Kavuma Sebo ali kusimu Sebo baze abali mu studio yawo ani ono Sebo Lubakyo ya Sebo omudali tugende baze radio CBS omuzira Lubakyo ya emunye nyeso nempo omudali bali sikuteneza ne yanzege ali mpadde amaanyi agokutaba ku CBS so mutabani wange kubanga akuzaala wangonge mwami Kinobe kulamusiza nekinobe bachonja kubuzaamu buli bobeere omulito totowulira nti nno ekigambo kino nti omuntu omu President Museveni afuze emyaka 4 Uganda bukitondebwawo obukulu bwayo emyaka giri 63 waka tuliba 62 kitegeeza omuntu omu atufuze emyaka 4 Uganda tetusako ku bukulembeze na ddembe gwe mu mikino kirabo takamaliza nyotegeeza mwami Abedi Bwanika era nibaza nnyo ku mundi guno kanebeze ku lukwago balukwago nebitubisikanya ndinga bya Lord Mayor yesi muwagira ndi Kasozi ne ku kiralo kyoka muwagidde ekyo kati kiza Besigye nti ajatese bamute mukomera lwekyo ya enkyakwatibwe naye bamuseke bisango sango okumujjayo abamukirizise kituufu mwami Abedi kituufu anti gwoli bweru ndi bweru mukama wange Sebo Musebo Temba bwankwata kulwakabaka olulimi lwakwe nyini yapolerezanga namala emyezi 18 nga nimukomera esa tatu sakuna Museveni nno anyimbule so ngambira gundi oyo mukulu Abedi President Museveni amaze emyaka 4 mbukulembeze kyo nti abaita tesa n'abantu kikyakutudde mpayo kimu kyo President Museveni kino atisiza nakira kino nakiguza omudali toyanziza toyanzeke hello